Very. Well, how are you? What is fine? I had just communicated with the audience. That's how I have a catch in the microphone. Nibera soma Mukaga. Oh. So kwe kwagala okwongera okubategeeza lubakakasa nti twagala okuwa omukisa ogw'enjawulo abaana ab'obuwala okwongera okusoma ate era n'okwongera okutumbula ebitone eby'abaana. Omuwala ono Felisita koza amannya agenda bakwitani Nanyanzi Faith naye ate lyakosa limusinga okumanya lyeryani Felisita di SuperStar. Akati agamanya gakozesa. Twagala okusooka okwebaza aba SuperStar abakutte ku mwana ono mu primary era gyatulidde P7 Kampala parents Madam Kato ne SuperStar company mwenna twagala obebaza mu SuperStar ne banno. Era bwe yamaze P7 ng'akoze bulungi yafunye 13. Wafunye meka? Nafunye 13. Yadde akoze bulungi SuperStar yagimisize n'akabonero kamu kokka. Taata we n'antuukirira n'angamba nti baafuna omukisa Kampala parents naye omwana agenda kusoma wa mu secondary. Taata we najja n'ankubira essimu wiiki nga emu emabega n'ambuulira ku mwana ono ne mugamba nga Xclusive school tuyamba tugezaako okulaba nti bannayuganda ab'enjawulo tubawa emikisa egy'enjawulo okulaba nga basoma naye ate nga Xclusive school tulina bursaries za mirundi 3 zituyamba ku bazadde. Eya academics omwana ng'asomye bulungi, eya talent omwana alina ekitone mu mizannyo egy'enjawulo wamu n'empisa. Kati tubigatta tulaba wa omwana ono wayinza okuwa. Naye twagenza okulaba nga Felisita alina ekitone mwana muto naye ng'ate muzeeyi we ayagala okuyambibwako. So ne tukkiriza nga Xclusive school nti omwana ono Felisita tumuwa omukisa era olwaleero Felisita wa reportinze okutandika okusoma mu senior 1 mu Xclusive school era anyumye bulungi nnyo mu uniform ye. Naye ng'ate twamugambye taata we tujja kuyamba Felisita ebbanga lyonna Katonda ly'anaaba nga atuwadde mu nsi nga tukyali balamu nga tukyalina obusobozi nga Felisita akyagala okusoma nga ne mukadde we bakyasobola okutambulira awamu. Ate era si byakusoma byokka, Felisita ajja kubangulwa mu bintu ebyenjawulo nga tuyita ate mu mukutu omulala ogwaffe ogwa Xclusive school ogwa stepping stone Dr. Anifa Namasengendo wajja okunnyonnyola. So twagala okumuwa kye tuyita holistic life kubanga bino byalimu enkya biggwaawo. Twandyagadde nnyo okulaba nti omwana ono okusoma kwe kuba kukulu nnyo. Talent agirina mu byakola naye ate okusoma kukulu nnyo. So twagala okulaba nga Felisita abeera ambassador omulungi owa Xclusive school nga mu byonna mu mpisa mu neeyisa mu ndabika ate n'obutalowooza nti omuntu aba alina ekitone alina kubeera nga ekitone kyakikozesa mu ngeri ate eyinza okuleeta ekifaananyi ekibi. Twandyagadde omuntu alina ekitono kye naye ng'ate obuwangwa bwaffe n'empisa n'eddiini n'ennono zaffe tazikoze eki tazisudde era kyetwagala okwongera okuteeka mu Felisita mu mbeera zonna mu nteekateeka ey'okumuyambako. Nja kusaba munnange mu stepping stone ate era ko director munnange abeeko obugambo bwayongeraho katono toke tugende wa taata. Nga bwe twakkiriza nti omwana ono tugenda mukwatako ndi wano nga maama wa Felisita Faith Nanyanzi naye ate ne mu kiti ekirala ndiwo ng'omusawo naye ate omukugu mu baana abavubuka
nga mpita mu kitongole kyaffe ekya stepping stone platform, omwana ono yeetaaga omuntu ayogera naye abeere nga talenti ekitone Katonda kye yamuwa akigatta n'okubeera nti afuna obukodyo obw'enjawulo ng'omwana omuwala ayita atya mu nsi eno, ng'omwana omuwala awaatya omubiri gwe ekitiibwa, ng'omwana omuwala abeera atya ng'atuuka ku kigendererwa kye tuyita career guidance and coaching and mentorship on sexuality and productive health. So tuli basanyufu nnyo ng'era abaana abalala wano bwe tubakola ti omwana yenna tulina omuzimba empisa ekitone Katonda kye yamuwa naye n'ebyokusoma, kubanga ebyo ebintu ebisatu bye bijja omutuusa ku ntikko y'obulamu bwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyokubiri nebaza nnyo abalukaleriya foundation, Mr. Rajiv ne Mr. Sudhir, beebale nnyo, beebalire ddala okusobesa Felicity okumalako primary level. Era n'ekirala nebaza nnyo Kisasi College School, nebaza nnyo Agirative Sebagala olw'omukisa guno gwatuwadde omulungi okubanga bagenda kuyambako Felicity Faith Nannyanzi okusoma, era so babuulira ssanyu lyennina bwe linyenkana, era ndi musanyufu nnyo bannange. Watandise otya okujja wano, kirowoozo wakijjeewa ojja mu Kisasi College School? Ya Felicity bwe yamala PLE ebibuuzo ne bidda ng'akoze bulungi, era ng'omuzadde nali ndowooza ekiddako ne ndowoozaako ku masomero abantu bali bagezaako tuwa Bursary naye ate nga bali wala, bali bitundu bya wala. So kati ne mpulira ku lino essomero waliwo mukwano gwange Honorable Nambooze Bakireke, mukwano gwa Felicity nnyo, ye yatugamba n'agamba nti Mr. Latifu ayina essomero eyo, mujja mugendeyo ko mulabe, tasobola ayinza obutagaana. So era bwe yaŋŋamba nenzija nembuuza we liri, nenzijyawo nenjogera n'ono omwami Mr. Agirative, ne munnyonnyolamu ensonga zange, ne twogera, nakkiriza. Omwana n'agamba amumanyi bulijjo amulaba. So n'asiima n'agamba kale ajja bba wa Bursary. Weebale kusoma. Owulira otya okuba nti otuuse ku kkula bweriti? Mpulira bulungi nnyo okubanga Mr. Rajiv Sebagala ampadde Bursary. Mpulira bulungi nnyo okubanga Agirative Sebagala ampadde Bursary wano ku Kisasi College, era ndi musanyufu nnyo era nebaza nnyo Leopardia Foundation, beebale nnyo okumbeererawo nakumpa Bursary Kampala Parents School ne mala primary yange. Beebaza nnyo era nebaza ne Agirative Sebagala okubanga naye ampadde Bursary neeyongereyo mu secondary. Banaye nebaza ne daddy wange ambeereddewo era mwagala nnyo. Haji mu kwogera kwatugambye akuwadde obwambasada, obeera ambasada w'essomero. Ogenda kukuuma otya kino ekintu ky'okuba nti oli ambasada w'essomero ng'ate ne bwe olina okutambuza music? Nja bikwasaganya kubanga era bulijjo mbikwasaganya music n'okusoma. Mu weekdays jabba nsoma, then music wa mu holiday oba mu weekend oba ku Sunday bwe mba afunye obudde. Essomero ly'ozzeemu lya basiraamu, tofunyewo mbeera mu kwambala? Kubanga lya ddiini bbiri. Naye tewali buzibu. Lesson, as well as the journalists, they have come to also be part of us and join us in the lesson also. So with that little information I've given, the teacher can continue teaching meanwhile as the program is going on. Thank you so much. So, mathematics, we are going to say it is part of our day-to-day life. Even in January, mathematics is applied because somebody is asking how do you think is mathematics
applicable in journalism.